Jebuwungeredde ng'omukyala amanyiddwa nga Sandra Teta yatosedda mu ddwaliro ensambya bagwe yatomedde Wizo Manizo jajjanjabirwa essaawa eno era nga bw'atyo yagenze n'abaana okuba nga ate bamulabako ku peegi eddanyiza gakkoli omulungi atumbudde kasubiri nti oli bulungi yonna gy'osinzidde nkwanirizako omukadde kano kennyini n'ennyongera okwebazaako gyonna gy'otuusaako engalo yase twalabye ebyatuuse ku Wizo Manizo mu kiro ekyakeesezza olunaku luno lutukubbe emabega era nga yatomeddwa mukyala we oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya naye ng'okusinziira ku mboozi nga bwe tugirabye oba bwe tugiwulidde byonna byetoololera ku bwenzi na Wizo Manizo kubanga ate ayisa mukyala we olugaayu n'amuvuma ebigambo ebinene ekigambo nga mbutawooma ebbanga ly'amazina lye yakimugambye n'abaana bamulinamu era mbu n'abaana baalina mbu ababuusabuusa ebyo byonna byayogeddwa wano ku mikutu migattabantu ate era mukadde ke kamu n'amulangira ebbute eddene nti era yalimba ensi mbu yaliko Miss we Rwanda ate nga tabeerangako mwolwo olubuto oluki olunene so ku mbeera eyo omukyala obusungu bwe bwaviiridde awo ate mukwano ku bbala gye babadde n'agenda mu mmotoka n'agikola ki n'agikumamu bulungi nnyo omuliro n'aba nga ate ajja okutomera Wizo Manizo naye ng'ono yakwatiddwako n'atwalibwako ku poliisi wabula nga famire y'amayanja yagenze maaso okuba nga ate esaba poliisi omukyala ono ateebwe ku nsonga ze batasobodde kuba nga ate bannyonnyola era nga Jebuwungeredde nga bw'atyo alabikako nga ali bweru wa poliisi oba okitegeera ababiri bano si gwe mulundi gwe basoboledde okuba nga tebabeera mu mawulire oluvannyuma lwa wrangles ze baba bafunye era nga ebisira ebisinga entalo zibadde zikolebwa Wizo Manizo ng'akola violence ku mukyala we wabula ng'omukyala avaayo mu mawulire enfunde ziwera n'awolereza omwami nti tamukubangako tamuyisangako bw'ati naye nga ye Daniela akanya kututegeeza nti oyo akola ki alimba omukyalo omwami oyo amutulugunya oba okitegeera so ndowooza ku mulundi guno yabadde tasobola kukyebera obusungu bwamuyinziza bw'atyo ye n'atekinga action naye nga singa n'asigala babiri kirizagana ku bano bombiri kuliko agenda okuba nga ate ajjawo munne mu bulamu bw'ensi weewaawo Wizo Manizo avudde n'afulumya ekiwandiiko nga yeebaza buli kintu agezi maaso okuba nga ate atuusa okusaasira kwe abakyaliddeko mu ddwaliro byonna byemukoze agamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala mwana mulezi amanyiddwa nga Ibrahim Mukasa alina ebintu byawandiise ebintu byawandiise simanyi oba abijjewa naye abiwandiise agambye nti Wizo ategeezezza nti mu mbeera eno ey'okujjanjabibwa ayagala atwalibwe mu ggwanga erya Amerika mu maka g'omukyala Juliet Zawedde eyakatuuka obutuusi mu Amerika nti gy'aba ajjanjabibwa nga kamiliyoni bwe kyali okwo nno n'ayongerako nti ayagala kwogerako n'omukulu Yoweri Kaguta Museveni wamu ne General Salim Saleh nti engeri gy'agenda okuba nga amala ebbanga ddene nga takola nti bamugambye wakumala emyezi 6 ng'ali ku ndiri awo tatambula anti okugulu amenyesera waliwo awo kasajjale genda okuba nga ate ekolebwa oba okitegeera mbw ayagala ayogereko ne General Salim Saleh n'omukulu Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga ey'okuba ntagenda kukola ate ng'alina famire ey'okulabirira okuli Sandra Teta wamu n'abato oba okitegeera era agamba nti waba ayagala kugenda mu Amerika awerekerweko Sandra Teta wamu n'omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone ew'omukyala Juliet Zawedde gy'agenda okuba nga akola ki ajjanjabirwa aba bino abijjewa ako nno n'awuzika ng'agamba nti bw'anaaba awonye bulungi ajja kukomawo ate abategekere ekivulu mbu ky'anaaba atuumye the return of Wizo Manizo kaawonawo eyali omulema akola ki asambagala ebyo byonna bigambo bya Ibrahim Mukasa oba omulwadde abimugambidde wanze simanye naye nga nsobodde okuba nga ate mbibasomera bwewaawo katugende mu maaso okuba nga ate tukola ki tumuteeka mu ssale ennaku zino relationships ziri toxic abantu balina obusungu bungi abantu bavaako mangu tulina okubeera abeegendereza ennyo so ng'ate ye omuwagizi wa People's Front for Freedom giyite PFF ng'ono yaliko guild president wa Bishop Stewart University era nga abadde yeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Mbarara City South Denmark balina omugisha afudde era nga afiiridde mu Mayanja Memorial Hospital Mbarara gy'abadde addusiddwa okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okugwa ku madaala ga Grand Holiday Hotel olunaku olw'eggulo ngera kubanga ate nkujjako wano mu ggwanga lya Uganda katono ddala ate nja kukomyawo ngera kubanga nkutwalako mu ggwanga lya Amerika eno nayo waliwo ekiwuka ekyeriisa enkuuli mu batonga bano basusse oba basituusizza omuze ogw'okubanga basaanyawo bakadde baabwe cases zikulira kumukumu oba okitegeera era nga twogera omuvubuka oyo wa myaka 22 yamanyiddwa nga Jeremiah Campbell yakalakasa emmotoka ye okuva mu Texas okutuukira ddala mu Florida bw'atyo nga ekigendererwa kyakugenda kutemula bajjajjaabe
ababiri abatemera mu gy'obukulu 7 era ngono we yatuuse yakalakase mawuzi ziwerako ddala 8 bwe yatuuse yakonkonye bulungi tebamukanyiza olw'ensonga tebadde bamumanyi nti muzzukulu waabwe ne bamwaniriza wabula nga poliisi yasanze abakadde ababiri bano bali ku ttaka ng'amaze okuba nga ate abamizi omusu teyadduse wabula nga yategeezezza poliisi nti Katonda yamutumye ababiri bano abeere nga ate abamuweereza nga talina ngeri yonna gyayinza kuba nga ate akikwasaganyamu okuggyako okuba nga ate abamiza omusu bw'atyo yagenze maaso okuba nga ate abajja mu bulamu bw'ensi eno. So ng'atera mu ngeri y'emu mu ggwanga lirimu eri Amerika abaagalana ababiri mutabani waabwe gwe baakira ku makya ne beezaalira bwe ow'emyaka 14 bw'atyo yabamizizza omusu naye n'abajjawo mu bulamu bw'ensi eno era ngono yabatisizza mmundu babadde bagenda kusaba bamaze okwetegeka bulungi nnyo n'asalawo okuba nga ate abakuba amasasi twatwatwatwa oba okitegeera omukyalo ono yamanyiddwa nga Branda ate ng'omwami we yamanyiddwa nga David ennaku ziizo ng'emabega eziyiseeko ng'ekikolwa kino kikoleddwa wabula nga mwana mulenzi ono bwe yamaze okukola ekikolwa kino yaddukidde mu church gye babadde bagenda okusabira eyo nno nga gye yasabye essimu n'agenda maaso okuba nga ate akubira poliisi n'ategeeza nga bwasaanyizaawo bakadde be era nga poliisi yabasanze mu nju yaabwe nga bali ku ttaka bavaamu omusaayi naye nga ezimu ku posts ezaali zakolebwa maama yavaayo n'awandiikako emabega eyo n'agamba nti byonna bye twakolanga bakadde baffe bitandise okutuddira kati naye ng'ate bino bikomyewo times 10 omwana atususseeko simanyi oba tunaasobola okuba nga ate tusurvivinga era nga munange bwe kityo kyamaze ne kiba tebasurvivinze omwana waabwe yabejjiddewo mu bulamu bw'ensi eno. N'abatuusizzaako ensonga z'omukyala amanyiddwa nga Happy Powers ng'abasaba nti yeetaaga essaala zammwe. Omukyala ono naye yafunye obuzibu ku kugulu kwe era nga bw'atyo yalongooseddwa kitegeeza nti agenda kumalako ebbanga eriwerako ddala nga naye atambulira ku ki ku miggo. So wuuyo agamba nti mweteeke mu ki mu ssaala zammwe weewaawo ali grateful nti Mukama Katonda ali wamu naye era akkiriza nti agenda kuba nga ate embeera enakola ki agiyita Mukama mbaya ne mbaya. Ebyo byo nga bikyalyawo yo poliisi evuddeyo netegeeza nga bweweze manvuuli vuvuzera firimbi cupa ezatika ensawo ennene kamera ennyondo n'ebintu ebirala ebiyinza okuba nga ate bikozesebwa mu kutuusa obulabe ku muntu mu kisaawe ennamboole wakati mu mpaka za Chani 2024 okitegeera nga zigenda mu maaso era ng'olunaku olw'enkya Uganda egenda kuba nga ate esamba Guinea ku ssaawa zigenda kubeera 2 ez'ekiro mu mpaka zezimu oba okitegedde gwe asuubira okugenda ennamboole okuwagira omupiira ogwo ebintu ebyo byembaze wammanga byewale vuvuzera ambulera anti muwagala nnyo okufuuwa vuvuzera ne firimbi byonna bagambye tebakyabyetaaga. Weewaawo ye President w'ekibiina ekitwala omupiira mu ggwanga Kifuufa Moses Magogo bw'atyo ng'ayitira ku mukutu gwe ogwa X oluvannyuma lw'eggwanga lyati Uganda okuba nga ate litimpulwa eggwanga lya Algeria bw'atyo yagenda maaso okuba nga ategeeza nti buli munnauganda yandyagadde okuba nga ate alaba ttiimu ya Uganda Cranes ng'ekuba ttiimu ya Algeria naye ate ekituufu kiri nti bwe muba mutunuddemu mulaba nga Uganda esobola okuba Algeria kubanga abazannyi tebabalina abali ku ddaala nga abazanyi ba Algeria kwe bakola ki kwe bali kitegeeza nti oba oli awo abazanyi ba Uganda Cranes banafu okusinziira ku bigambo bye. So ng'ateggwa omulimu gw'okuzimba ekisaawe kya Hoima City Stadium gwatuuse dda ku bitundu 7 ku buli 100 era nga mukadde kano bwe kiti ekisaawe bwe kifaanana. Ekisaawe kino kitudde ku bunene bwayika 34 era nga kituuza abantu emitwalo 2 oba okiwulidde era nga kigenda kubanga ate kikozesebwa okutegeka empaka za AFCON wa 2027 ng'era empaka zino zigenda kutegekebwa Uganda, Kenya wamu ne Tanzania. Ate nga kyo ekitongole ky'amasannyalaze ekijja ekya UEDCL bwe kityo kivuddeyo ne kigenda maaso okuba nga tekimenya ebitundu eby'enjawulo mu ggwanga lya Uganda ne kitegeeza nti mweteeketeeka amasannyalaze gaakugenda okuva ku makya paka eyo lwaggulo. Kakati bino babizeemu okitegeera luli byaliwo nga bagenda bazikizaako paati bitundu ku bitundu olunaku lulamba ne mulumala nga temulina masannyalaze. So abantu babadde nga abatereddemu kakati bakomyewo naye nga bino bitundu bingi bwenna bisoma nnyinza obutabimalaayo bye birimu Mengo, Bulenga, Mutundwe, Bunnamwaya, Kabowa, Kasubi, Lubaga, Ndejje, Kyengera, Busega, eyo yonna Buddo oluguudo lweyondooza olw'e Masaka Road okutandikira awo mu Mengo okuddeyo wansi mwenna abali eyo mulina okuba nga ate mukimanya nti amasannyalaze gagenda kubabulako olunaku olulamba.
Olunaku olwaleero akakiiko akalondoola emirimu gya gavumenti akakosa nga kakulemberwamu omukulu amanyiddwa nga Medard Sseggona bwe batyo bagenze maaso okuba nga ate balambula basisinkana abakulu okuva mu civil aviation okwogera ku nsonga z'abantu abawera ddala 100+ abaweebwa emirimu ku kisaawe ky'Entebbe eky'Ennyonyi ng'ate munange tebali qualified oba nga tebasaanidde era nga bano bagenze maaso okuba nga boogera ddala ku nsonga eziwerako ddala nga bagamba nti abantu abasinga bano tebalina buyigirize wabula olw'okuba nti balina connections they were forced into the positions ate abalina obuyigirize ne balekebwa ebbali wabula nga abakulu okuva mu aviation bagenze maaso okuba nga te bannyonnyola abakulu mu kakiiko kano nti abantu bano wadde baba tebalina buyigirize bwe batuuka eri babanga abagenze mu ssomero kubanga tebasobola kumukozesa nga tebasoose kola ki kumutraininga naye still ekyo tekikola ki tekibawanguza era nga abantu abawerako ddala 80 bagenze maaso kubanga bagetinga confirmed 82 people were confirmed nti bagenda bakwata ku nkoona singa bino bigenda maaso kubanga bibbulukuka bulungi nti obuyigirize tebalina ate ng'ekifo ekyo bakirimu mu bukyamu bebamu ku abo ndowooza abamaze ku bannayuganda emirembe ku nsonga z'enguzi ku kisaawe awo naye ga byebyo. Ate nga ye Speaker wa Parliament Anita Ntamonga avudde bw'atyo n'alaga obweraliikirivu mu babaka ba Parliament abakisussizza obutakiika mu ntuula za Parliament nga mu kaseera kano agamba nti bali mu keetalo ka kunoonya kalulu wabula Amonga agamba nti olaba beeyisa bati kati olwo gunaatuukira mu mwezi gw'omwenda oba ogw'ekkumi kinaaba kitya wabula abategeezezza nti Parliament ne wenaabeeramu abantu babiri entuula zijja sigala nga zikola ki zigendera ddala mu maaso. So ng'ate ye omumyuka asooka wa Ssaabaminisita wa Uganda akubye ebituli mwakulira ebyokulonda mu NRM Tang Odoi era bw'atyo n'ategeeza nti agenda kuddukira omukulu Kaguta Museveni agoba akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM ng'okulonda kw'olukiiko olw'oku ntikko tekunnaba kutuuka. Kadaga ategeezezza nti Speaker Anita Among bwe bavuganya ku kifo ky'omumyuka ow'okubiri owa ssentebe w'ekibiina omukyala tasaanidde kifo kino olw'envumbo ezaamuteekebwako amawanga g'ebweru nga n'olwekyo okukiikirira bannayuganda kijja kumubeerera kizibu ddala. Bino Kadaga byogeredde wali eri mu disitulikiti y'e Wakiso bw'abadde asinkanye abakulembeze ba NRM ng'abasaba bamulonde. Jjukira nti ababiri bano balina embiranye era nga Kadaga yalangidde Anita Among ebizigo bye yeemetta wabula ng'ate ne Speaker wa Parliament yalutumidde mwana. Yavuddeyo n'amuwandikira ku mukutu gwa X ng'agamba nti CEC is not a retirement home or sick bay. It is an engine of mobilization. We need to bring new energy to the party. Bw'atyo bwe yawandiise okusinziira ye nga bw'alaba Rebecca Kadaga amulabira ddala ng'omuntu omulwadde eyeetaaga okubeera mu sick bay oba okubeera mu retirement mukadde kano naye eno mu CEC gye yeesibye ate mukwano tajja kubanga asobolayo ebibeetaagayo ekipawa ekipya ate omukyalo ono kyatalina mukadde kano. Naye nga ekibiina ky'ebyobufuzi ki Common Man's Party kiyite CMP yassa ekikulemberwa eyali omubaka wa Kawempe South Mubaraka Munyagwa kitongozza ekitebe kyakyo ekisangibwa wali eri ku Jacaranda Gardens Rubaga mu Kampala. Obutambi bw'abakyala wamu n'abaami abenyigira mu bubbi ensangi zino mu ggwanga lya Uganda bweyongedde era nga tulina akatambi k'omukyala eyalabiddwako ng'abba amasimu. Okitegeera abantu abakola mu maduuka obutambi buno bubatuukako mu bulaba naye mukyagaanye okuyiga oba okitegeera muteekewo boundaries ng'omuntu bw'aba azze ku dduuka lyo talina supposed kuyingira munda bw'aba alina kyayagala mufunire akati asongeko kisonge aleme kuyingira munda. Okitegeera naye munange ebintu bityo byo tebibula. Yongerako nga tenkutuusako omwami akakalabiza emitala w'amayanja eyavuddeyo kubanga ate alumye bannayuganda n'abaako byabuuza omukulembeze w'eggwanga lya Uganda so nga ate mu maaso awo era kutuusako omuvubuka omulala eyavuddeyo okwambalira omuvubuka eyagambye nti ku myaka egy'obuvubuka ye mugagga mu mulembe guno ogwa Museveni alina almost buli kimu kye yeetaaga era nga yeebuuza abo abagamba nti Museveni abafuze bubi baliko ki. Museveni tewakusanyusa nga temuli mukuuma ddembe yadde n'oyingira kimolo nga temuli akutte emmundu temuli alina pisito naye kale tuuka e Uganda olaba abakwata emmundu abakwata biki. Museveni gwasibye obubbi mu ggwanga lwa nsonga nti ne baminisita bo babba amabaati n'obaleka nga bayinaayina kitegeeza gwe naawe oli mubbi
muli babbi kati yino mmole eri mu buwumbi na buwumbi naye temuli yadde akuuma kitegeera temuli yadde akuuma naye gende Uganda olabe basokola obuntu okulussa mu nsawo da ku kapodium ngotandika kugamba abantu mubi Museveni mubi akoze eki ayinza okuba yatunudde mugala kali nze ndi muvubuka nga nyina ssente tukyalina omulimu munene nnyo abategeera okusomesa abatategeera oli mugagga ng'oli wuwo navaayo wano ne mkola video president gye yakomentingako ngamba gamba omugagga Sidiru Lupaleri ya mutabani we yafudde bwavu naye nga yafudde mugagga oli mugagga ng'oli wuwo naye bw'ona avaayo ogenda kuba mwavu nti bo bwe balwala tebagenda mulago kubanga waabaavu balinnya ne bagenda mbagagga ne bagenda mu America okubajjanjaba lwaki nti wano waliwo baavu enguudo eziyitibwako abaavu gwe ne bw'oba mugagga kale kaŋŋamba oli mugagga ogenda kuva ewuwo ewali obugagga bwo ogende mu kkubo nga muyitamu baavu kitegeeza naawe ofuuse mwavu ofuuse omu ku bo omwana wo ogenda musomesa mu education sector ey'abaavu ogenda kuyita ku nguudo ez'abaavu kati lwaki tetunyanya Museveni kubanga ffe waffe we tuba baavu eggwanga lyaffe tumanyi lisoloza ssente liyina ssente balina okututeerawo enguudo eziyitibwako abagagga amasomero agasomerwako abagagga amalwaliro ge tugendamu nga naffe abatalina ssente abanaku tusobola okugagendamu ne tusigaza obulamu kuba tetulina ssente tuli baavu ezigenda mu Amerika nga bba abasoloza ezaffe ne bagenda mu Amerika lwaki tutegeera Atenga yo muyimbi manyiddwa nga Joshua Baraka ayongeredde ddala ko nga te awanika bendera y'eggwanga lya Uganda ku map y'ensi yonna olw'akayimba ke kali koomanyi okitegeera akayimba kafufu kamala era nga kaagalwa nnyo aba Nigeria. This video is for Joshua Baraka and J5 only. If you are not Joshua Baraka or J5, please be going. Please be going. Now, both of you, please come. What did you put inside this song, Wrong Places? What was going on in that studio? Because this song, this is what I'm going to be playing for all the people I toast now. I'm going to be sending this song to all the people I toast. You feel like nobody on... I don't want to talk too much. DJ! Omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone bw'atyo bw'alabiseko olunaku olwaliro ku kisaawe Entebbe nga atuuka okuva e Dubai gy'abadde yagenda okuba nga ate asanyusa mu bannayuganda abawangalireyo. Ate nga wenkuzaako wali mu ggwanga lya Nigeria yassa omukyala Choma mukyala wa Davido bwe batyo balabiseeko n'omwagalwa we beeyongedde mu ggwanga lya America gye bagenda okuba nga te bakwasaganyiza embaga yaabwe egenda okubeera ey'ebyewuunyo. Sente diriwo obufumbo buno obaddemu okusika omugwa kunjingira obufumbo bulala bwonna naye nga sente weeri obulamu bubeera bubeera tayali bwe batyo beeyongeddeyo. Weewaawa nina akatambi kengenda okuba nga ate nkutuusako era nga abazadde bangi bavuddeyo kubanga bakakubaganyako ebirowoozo ak'omwana eyabadde agambwako n'abaako ebigambo ebinene byagenda maaso okuba nga ate adda mu muntu oyo eyabadde amugambako era nga abazadde abasinga okunenya bakutadde ku bazadde b'omwana ono. Wapamye mu mpale obwana gukulu. Obwana gukulu gwapamye mu mpale. Wapamye mu mpale. Wapamye mu mpale. Bukazi gukulu. Bukazi gukulu wapamye mu mpale. Bukazi ogukulu. Obusiru wabujja kubukojja wapamye mu mpale. Na bukazi ogukulu wapamye mu mpale. Naona agenda ngena mugamba wapamye mu mpale. Wapamye mu mpale bukazi ogukulu. Bukazi ogukulu wapamye mu mpale. Wapamye mu mpale. Naona muma. Naona muma wapamye mu mpale. Wapamye mu mpale. Labe chikaze chikulu wapamye mu mpale. Wapamye mu mpale, wapamye mu mpale. Naona agenda wadadi ngena mugamba wapamye mu mpale. Bukazi gukulu kupama mu mpale gule. Wapamye mu mpale. Wapamye mu mpale. Nagaga gulu wapamye mu mpale. Bukazi gukulu. Naona umuntu teki. Wapamye mu mpale. Okuba teke. Wapamye mu mpale. Chapamye mu mpale. Kaze kirungi ne chapamye mu mpale. Wapamye mu mpale, wapamye mu mpale. Wapamye mu mpale. Mukazi gukulu. Ndakwasamiya. Ndakwasamiya kuleke. Wapamye mu mpale. Wapamye mu mpale. Wapamye mu mpale. Bana yaswa.
Ate nga ye omusumba Bujingo asituse buto ku nsonga z'abaana be era nga ku mulundi guno ayogedde bingi omuli n'okutankana abaana Teddy be yamuzaalira oba okiwulidde. Sitaani yantegulako famire n'abaana ne babawa n'amannya amalala mpulira mu babawa amannya amalala simanyi oba n'omusaayi baagukenenula n'obusomyo ne bateekamu obusomyo obulala n'omusaayi byonna bibaddewo mpise mu bintu amasasi g'omanyiiko kitono mpise mu bintu ebirala siri byogera obulamu bwange bwonna kuba tebiggasa naye mu ggulu tuli biraba ffenna tikiki ekyasitula omusajja oyo n'aleka amaka agagudde akaleka ebyo oli bisanga mu ggulu era siri mu bulumi nti abaana babakyusa amannya kuba sinna nange bukakafu nti bange njogeddeko ekyo just kubanga oli babasobola okutegulamu kitegeeza asobola okuba n'ekirala kikola. Requesting audience with you. Yeah. So they say, no, hold on. Ate nga ye Nalongo Mamadi yali mu ddwaliro jjojuzi wano ng'asaba okumusondera ensimbi oluvannyuma lw'abangi okuba nga tebamwogera ebingi yavudde bw'atyo n'abategeeza nti yenna awulira nga ssente ezaamuweebwa zimuluma agenda amuggyeko ezize ze yasindika oba nga wa contributinga genda oziggyeyo oba okiwulidde naye nga ajjukira nti yali yakasiibulwa era bw'atyo n'avaayo okwebaza buli kinoomu eyateeka ettaffaali ku nsonga eno. Naye y'omukulu amanyiddwa nga Kim Love yavuddeyo n'amuyisaamu eggaali agamba nti yafeekinga mbu teyazaala era mbu n'ebyo by'olaba asitudde bigoye si baana kwegamba emivyo mingi giri mu nsonga ezo. Ate nga y'omukyala amanyiddwa nga Dr. Aisha Kasolo ye yagudde mu mbiza ba social media in-laws oluvannyuma lwa Gomez eyo. Gomez eno abantu tebasanyusiza bulungi era nga yabaddeko awo mu lubiri Emmengo n'omwami we omwami Kasolo okitegeera nga bakyaliddeko Katikkiro wa Buganda naye nga abantu bagambye naye Dr. Aisha what is not happening? Abamu bamukoledde ne video era ngenda kuba nga tenkutuusaako omukyala yavuddeyo mukolera video olwa Gomez eyo. Naye bannange mukyala Kasolo ebbanga lyomaze mu Uganda n'obulwayo Gomez ekunyumira ng'ogenda mu lubiri ne bakuyita n'oyambala Gomez bw'etyo ng'ogenda mu lubiri banne wano ng'oyambala n'onyuma mukwano tolina kyokirinze mujjawo obadde olina okwambala Gomez to kill olumye mujjawo n'ekiki kino ky'oyambadde mukyala Kasolo baaba ekintu okyonoonye awo Princess Samira wakusingira Gomez zimunyumira wadde mwagamba tanyumira mpale naye Gomez zimunyumira banenge eno Gomez to kill tekunyumidde tolina wookikirize tolina wookikubye okuleko kyonoona omusajja abadde anyumye ali very smart Katikkiro anyumye naye gwe Gomez kyoyambadde oba tebakutereddemu bikooyi munda kikuyiye nnyo kiyiiseyiise Gomez tukirwe egaanye bambi oswadde mukyala Kasolo oswadde ne mujjawo waali ali mu kuseka asekerera omuntu eyakwambaza oba bakugamba akaviri tokakyusa bannange mufune ennyambala mufune ba designer. Ebyo nanga biri awo y'omukulu amanyiddwa nga Lwasa Emmanuels bw'atyo yabatiziddwa dda bujja era nga takyali Emmanuels kaakati ye Akram era nga yasiramuse Lwasa abonyebonye n'edduniya eno yasiramuse naye ng'ate eside eno muzikirize ate tubeere nga tuyozaayoza mwana muwala amanyiddwa nga Stella Nantumbwe yesa ono agenze maaso kuba nga ate akwasaganya emikolo mu Kimpowooze n'ayanjula omulungi we eri abakadde be ate bw'atyo n'abanga avudde ku lujja werekeddwako bakyali bab'enjawulo omuli ne Anatalia Ozie ate nga olunaku olwaliro Woman of Gold nga bwe yategeezezza nti ali ku lugendo lwe olw'okugenda wa Man of
of God bwatyo atuuse era nga ayaniriziddwa wakati mu kwano mungi wakati mu kamere nnyingi nga n'omwami we Levikson wali nnyo y'omu ku abagezi maaso kubanga ate bamwaniriza era nga atuwuliddemuko ebitonotono ku mikolo gyabwe egy'okwanjula twala tugende embaga okitegedde omukolo gwadde tusooka mu mukolo ki tusembya naguliwa tusooka mu kwanjula nga 12 then embaga nga 15 biri luddawa maama byonna tekulabayo temunategeerayo tetunaba MTN egenda kubebawa updates zonna yeah kati munaye mundeke ngende anti ndi mugole sikyo omuntu ayinza okugamba bingi bibaddewo oluvannyuma lwe mwavuddeyo ne mukitulaga naye tusookere ku propose wali luddawa ekifo gye twali tetwogerayo naye it was exclusive and beautiful out of this country, and Man of God chose the best place that would leave a remarkable mark on my life, both our lives anyway. Okay. Yeah. Of course. I want to touch ekyo. Buli mukazi kyayagala. Yeah. Okay. Negativity ebera ku social media. Ate biki kino why desire, why Levikson. Obiraba ebintu ebyo abantu bye sometimes, yeah, I do see them. Nayo chimanyi, it's the price you pay or better famous. I've been in the industry for over 10 years. They've said it all, so it doesn't shake me. And like I said, it's background noise. Yeah, we're firm. Okay. Yeah. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna Uganda otambudde n'obuyane bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya anti Molden International Labour Consultants ye kampani yakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia. Beetaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, abapedikiwa ne manicure, housekeepers atenga n'abakola ku bisaawe b'ennyonyi tebabeerabidde anti eno ye home of opportunities. Okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa e Namuŋŋoona, Nakibinge Road mu Rubaga Division, oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu 07447388821 oba 0787752329 oba baweereze ka message ku WhatsApp 077048821 eyo ye Molden International Labour Consultants ensibuko y'emikisa. Olunaku olwaleero omukyala amanyiddwa nga Shiba Kalungi yassa alabiseeko eri abaagalwa be era nga bageze maaso kubanga teboogera ku bintu bingi wabula nga ku bimu bye boogeddeko ategeezezza nti ye talina budde bukkakkanya bayimbi banne kubanga ne bw'aba akikoze tasobola ate kudda mu bifo byabwe. Oba okitegeera yasolwa ensonga nti bingi ebizze byogerwa nti agendako ku radio station ng'ezo TV stations n'asasulayo ensimbi music wa Spice Diana aleme kubanga ate akubibwa. Ebyonna agambye nti nedda sisobola kubikola era n'alayira nti bw'aba yali akikoze munga mbonereze. So gaatera waliwo n'abamuloopedde senga Acid nti munnange yategeeza abantu nti Shiba yagenda mu maaso kubanga akola ku plastic surgery wali ku ki ku bambam ne ku nnyonyo wano abagambye nti bannange nze ndi kwalaali nali n'akazaala ate nga n'abamuloopera nabo bakakasa nti mami ali kwalaali. I'm 35, turning 36 this year, turning 40.
I'm not gonna sugarcoat anything anymore. We are too grown for the fakery, for the whole foolery, for the whole games, for the drama. Instead of wasting my time, go in studio, make a hit song, compete with me genuinely. Ebintu byogenda kati mungambye ndi selfish, si sharinga, kan sharinge. Nze sigendangako mu studio ya muntu yenna oba nenkubira blogger yenna kuwandika mu muyimbi yenna mukama nakyakimanyi wemba nimba ampanishing. Sikikolangako kubanga mmanyi newensasula ba bloggers 10 bavume spice tekigenda mujja mu kifo kyalimu. Abange tugambye tetusobola kukuba muntu yenna mu babloga kubanga music tukola ki. So rule number 1 with musicians, go do music, focus on the music, create your own tribe, create your own shopaholics. It took me 20 years plus to create this. Create your own people, create your own family, create your own people in the business. Be a good person. Ate to be a good person when you come around bakuwane. Namatala we gava be a good what? And you get what you give. Zete munda ba mumpane ndeyogira wa? Because you get what you give. Nze munsi, I give good and I keep getting. Amen. Can I hear an amen? Waliyo omukyala amuvuma nnyo wamuyita Sengasi yatandise okutambuza ekiboozi wakola BBL manyi bo bakola bubi kakati omukyala oyo oyinza obutaki agamba wakola BBL naye tetukimanyi bulungi okubiriko ne mu lockdown waliko bwotyo wakwati kati oli mukyala wazadde then okolerawo workout n'oddawo naye ye yagana ekikola ki kakati ekirala twafunyeemu abantu omanyize ndi fayitawo nnyo ku tiktok okimanyi okimanyi naye bafune n'abayo ne batandika okutiisatiisa naye nze bajja kunzita ku nlo waliwo namba gyezafuna eriko mafia boss naŋŋamba mbu lwaki tewesonyiwa kwani Bosa ayagala nnyo okutiisa. naye nze tebantiisa naye abo bakimanyi ekyabibbyero kubi wano bagambe nti obwo bubi mannyonnyole. Ate nga omukyala amanyiddwa nga Chosen Becky ayongedde okulumya abatasi bwe yakyusizza erinnya lye mangu ddala n'ava mu Chosen Becky n'adda mu Mrs. Sekajja. Kati waliwo omwana eyamugambye nti kati oli kwerabira nti zino gunda accounts ozikozesa mu business ate mu business erinnya lye tumanyi lya Chosen Becky. Kati ate oteekako ebyo byasimanya Mrs. Sekajja ffe tugenda kutegeera nga ye agamba nti mmwe mumanyi naye nga omu ku ba ex be yavuddeyo era ng'ono yayogedde bingi taata w'omuto okitegeera nagenda maaso kubanga ate ategeeza nti first of all yalabula dictator Amil n'amutegeeza nti Chosen Becky si mwangu ye ebiseera bye yabeereramu naye okitegeera yagezaako okupromotinga music career ye edde nnyo nga nensi tennamutegeera naye nga munnange ne baba bagenze kuba eyo mu bubaalabaala ne bafunayo akasente tola nti baba batuuyanye babiri mbunga Chosen Becky akasente konna akezza ate n'ekirala mbu alina etteeka ye ayagala yaba abeera omusajja mu maka era mbu n'alabula omukulu n'amugamba nti naye kambukusabire naye nze gye naveeyo sikiwa nti naawe onoosobolayo kubanga nze omuntu yannema lwaki lwa lugezigezi lungi nakwagala kufuga Engereza naye nga waliwo ne ex omulala avuddeyo era naye n'abaako byayogera n'ayogera ne ku lubuto olwavaamu banange Chosen Becky banaamuleka okubeera emirembe mu bufumbo ate nga n'omukulu amanyiddwa nga Pastor Mondo naye yavuddeyo era naye n'agamba nti buno obufumbo tebulina lugendo. Anyways ngera kuba nga ate mbasibuza nsonga za Chosen Becky amya fact nti zisazeewo kubanga ate zikwa
tukwate mikutu migatta bantu ate nga tugenda yingira nazo mu weekend okitegeera okuweereza mbadde pijene ekujukiza nti gwetaze entambula for airport pickup tonneerabiranga wendi nnyonyi ddala ate nga nammwe abaze ne mutuwagira bambi mwe bali nnyo mwe bali ddala mungayogere kubanga ate akibabalira bulambalamba ngenda kubanga mbagaliza ekiro ekirungi oyo atakuumira mpera asigale nga abankumidde naye nga ndi mu bwetaavu obw'omwana asobola okukozesa kompyuta okitegeera ng'osobola okukola nga sekuritale okitegeera jangu obeere nga ate onkonako omulimu guli kata ate nga guli kiriya sana omwana ow'obuwala gwe ngamba mbadde pije mubeere bulungi mweraba olwaleero luno kambabuulire mu ekyatwawula ne Chosen Beki abasinga temukimanyi. Chosen Beki yayenda ku kyali wange yanchitingako ne kyali wange gwe bayita Ahmed abasinga temumanyi. Chosen Beki omumanyi betwasoma nawo mikono gyange egimu emitontono gimanyi mumanyi Ahmed gayo oyo eyamuwa olubuto olwasookera ddala olwavaamu yayenda ku kyali wange tukyali bato. Chosen Beki okuchitinga kuba gundi kuba boyfriend be sigwe mulundi ogusoose. Dictator Amiru si yasoose okuchitingibwako si yasoose guno muzeegwe. Naye imagine Dictator Amiru yaleeta omusajja oyo n'amuleeta. Bw'amuleeta n'amufunira omulimu gw'okubeera driver avugenga Chosen Beki kubanga Dictator Amiru olusabira n'emirimu gye gimukwata. Laba Chosen Beki walanika okulya driver we. Chali wa Dictator Amiru kati nalya driver we essaawa zino driver we nabalanikulika wembeera ne bagoba Dictator Amiru. Dictator Amiru ne yeetondera omukazi naye nga tamanyi lwaki omukazi tamusonyiwa kumbe omukazi yamuvinga on than a driver. Kati essaawa zino mbu baatubuzaabuzamu ebbanga lyonna bisiike amukubye amusabye obufumbo naye byatandika dda si bya nnaku bbiri si gwe gusoose naye naawe kankubuulire oze n'ekyo omanye kyakutuukako ng'osigula oyo omujje wa Amiru kijja tuuka weera naye nga bamukuggyako okitegedde. Okusatu omuvubuka ono bw'amala okumanya nti amaze okutereera bulungi tajja kulabawo Chosen Beki ajja kuddayo wa mukazi wasooka. Ekyo kkiriza oba gaana. Chosen Beki ekirungi kyalina kiri eki Dobozi ye capital gwalina oli boy businessman katukula analysis Chosen Beki alina ki obuwanvu bina chichi nyindo aoma Junior onakuluma olintomeza onakuluma ogenda kuntomeza naye nze nkubuulira nti yawadde opportunity Amiri agenda asalewo kyalina okubeera. Omanyi most of the time abantu bano beerabira nti men have a choice. Ekyo tebakirina mu bwongo. Ekyokusatu omusajja atakaddiwa nnyo. Ekyokuna omusajja alengera wala. Ono omuvubuka alina kyalaba. Ekyo nkikugamba alina kyalengera. Kati Chosen Beki ali lubuto lw'okusatu ennyo. Twamulabye amambuluga, twamulabye enkwakuzo, twamulabye akayena nga kanene ate nga kasaliko, twamulabye mukono. Kikyotalaba, kikyotalengera. Chosen Beki bino byonna abidusa ku speed kubanga amanyi nti agenda kuzaala. Gwokimanyi nti Chosen Beki tamanyi kye bayita family planning, okimanyi ekyo? Gwokimanyi ekyo? Omanyi nti Chosen Beki ng'omukazi akola kye bayita tamegenda. Gwokimanyi nti Chosen Beki saawa zino ali ku speed egamba oba kuzaala abaana akambazaale baggweyo mu lubuto ng'ebe nkola ebyamagezi. Musajja munnange ndi naye nziza okumuwa ku dduwa akaseera bwe kati weetaaga okugumya Mungu subhanahu wa ta'ala abeere nga akunyweza era ezimu ku dduwa gye njogera gyoddamu gamba nti Allahumma inni a'udhu bika minal hammi
والحزن يا الله nkusaba ondaase okunakuwala n'okweraliikirira edduwa ey'okuyega nti allahumma ya allah ajurni nkusaba ompe embeera mu musiiba gwe nafunye wakhlif li khairan minha nkusaba ompe embeera mu musiiba gwe nafunye ate onkyusizemu ekirungi ekisinga buli ali mu komenti gamba amiina nawe kenyini gamba amiina mungu akumeze kibadde ffe abawali mube muli mugofu kunyiganyiga ebiwundu manyi omulala ayinza okugira bwati n'atagala sibogo munene mmotoka zonna accident zolaba ku kkubo biki bibeera bisinziddoko tewali kantu katono so ŋambye leero kandiireko wano bwe bulwadde omulundi gwange ogusooka ate tukoola abasiraamu mwenna mumbeere kubagiza muganda waffe omuyisiraamu mwenna mujje tulyakamere mujje tulyakamere kwamirifuyo 24/7 emmere yonna yonna eŋŋanda obuwombo akatogo obusaniya byonna mbeera nabo mujje mukamere. Assalamu alaikum waalaikum salaamu. Waba onoonya mulabe wo tomunoonyeza wala munoonyeze mu mikwano gyo egikwetoolodde. Chosen Becky nzijjukira olunaku Rashida lwe yasooka okuŋŋamba nti alowooza oddeetinga bbaawe namuvuma n'okumuvuma ne mugawula gwe teweesirwaze kyekintu tekisoboka bali just ba workmates. Oli photographer oli muyimbi client we. Chosen Becky bintu bingi Rashida byabadde ayitamu mu bufumbo bwe amasimu bingi byesaagala kwogera because sizze kulabisa. Tutuukire ku nsonga oli muzadde. Leave alone men change. Chosen Becky, you are a mother. Ate oli muzadde sinti wa mwana omu oba babiri oba basatu oba bana. You know what mothers go through. Omwana ono Rashid omumanyi bulungi nnyo era obadde okimanyi nti bbaawe yamugaana okukola byonna obimanyi. Let's not pretend. Byonna obimanyi. Ne kati she's there suffering with her kids tayina buyambi. She doesn't have any help. Abaana be tebalina kyakulya. Amasimu ge gonna yagaggyeko. We have tried calling her naye amasimu ge gonna tegaliiko. Nze mbadde ndowooza nti oba yagenze newaka nkubidde ssenga wange nga taliiyo. Chosen Becky, you know each and everything that has been happening with Daddy Cameron and Rashida. We should not repeat. Chosen Becky, I expect you to know what it means to be a single mother at the age of 24. Abaana bo bamanyi era okimanyi nti abadde takyabawa buyambi because mubadde mubeera mwenna. Engeri gye kintakirizibwa kola interview yonna oba kulabikira mu mawulire oba kola video yonna okweyogerako. Tubasaba at least mwaba mwagala mu privacy mumuyambe. Kuba ffe wonna we twandimujje all connections zonna ziri disconnected esimu ye teriiko wonna we yali taliiwo lwansonga yeewala bingi kati. Chosen Becky, kino ekintu mukikoleko nga amawulire teganajja. Nze I'm not attacking ekyo kimanyi. If I was to attack you, singa nakwatacking dda because this has been happening for a long period of time. So let us not pretend. I am not attacking anyone. Ekyo kyo tukimanyi bulungi. Chosen Becky, I'm not attacking you. Okitegeera. Daddy Cameron, if you can't take care of your kids, gwa agenda oswala. Omusajja omukulu n'olekawo abaana bo babiri nabo bakulemye okulabirira saagala kugattako ekiri kwerabira abasajja mwerabira mangu sijja kwerabira olunaku lwe wajja ewaka ng'oyo omwana ali lubuto your first kid ne weegayirira mumumpe wetunaakulaakulana nja kudda men already yeraliikidde because depression yokka gy'abadde ayitamu mu bufumbo bwe obimanyi amasimu bye mubadde mukola but again agiyitemu even when she no longer has that marriage. Bino ebintu bibadde bisobola beerawo bulungi nga bwe wamugaana okukola kati gwolowooza atandikirewo okulabirira abaana bo. Okitegeera teweefuula nnyo omusajja wa luxury toli bya luxury by'oli. Daddy Cameron tukumanyi abakumanyi bakumanyi. I'm not attacking you. I am not attacking you. But do justice to your kids. Do justice to your kids. Mama wabo amugaana okukola singa katali mukulabirira abaana be nga gwe talina yadde kyakwagaza. Chosen Becky, you have been there with that family. Kuva wansi, kuva kasubi, paka nansana, paka wawona. You have been there with them. Don't be a serpent.
at least beera wakisanga omuntu eyalakeddeko neweewakana mu maaso ga Rashida n'omugamba you are not dating the husband. Kwata kiro ya sukaali oba omukyala alabirira abaana. Okitegeera? Because amazigo y'omwana gakaabye because of you two. Ojja gasasulira. Kuba naawe oli mukazi. Yes, you want a figure father for your kids. But still consider nti n'oli omukyala yeetaaga okulabirira baana. But waliwo ekintu ekigenda nga kidevelopinga nekituuka ekiseera nga it's out of hand. We are talking about a young mother ayina okulabirira abaana babiri toddlers abatayina kyakulya. We are talking about a mother who doesn't have where to sleep. We are talking about a mother nga n'aba family ye tumweraliikiriddeko. We are looking for her. Leave alone supporting polygamous marriages. Guys, 100% I do support polygamous marriages. Nange nze kenyini nsobola giyingiramu, but polygamous marriages is only for those fair men who can balance their women. Abaana babiri bakulemye okulabirira. Owasa omukazi ayina abaana abalala. Anyway, that is fine. Naye, if I wanted to destroy Chosen Becky's name, bingi bya nandiyogedde because mbimanyi bingi nedda Cameron, but I can't. We are just seeking for justice. Okitegeera, ffe twagala omwana ono afune obuyambi. A young mother who is taking care of 2 kids, abaana abato abatanaweza yadde emyaka 5. A young mother who doesn't have where to sleep. Okitegeera, that's what we are talking about. Ffe n'abakazi batufuulinga. Omusajja asobola kugamba nti you wait for me for 3 years ono mukazi mwagaddeko sente, and you be there waiting because gwoba omwagala era omwagala nga daddy w'abaana bo. Chosen Becky, eno couple gimanyidde ebbanga. You know how old Rashida is. You know what she's capable of. Obadde obeetoolodde, you know each and everything. The least you can do is to support this woman. Because wallahi billahi kyonna ekinatuukako n'omwana amasimu ge tegaliiko ewaka taliyo, ffenna tumunoonyeza buli amunoonya ng'akubira nze essimu. Nange ndudde okwogera naye. The last time I talked to her, nemugamba tukole video weeyogerako mu bantu. It was 2 months back. Sagala kwogera, temuntabula. Okitegeera, temuntabula. But the truth is, ekintu nga tekinakutuukako, tomanya how painful it is. This is not polygamous marriages. We are talking about careless, selfish men. This is not polygamous. Polygamous kyanjawulo nnyo. We are talking about omusajja atalabirira baana be yazaala mu mukazi gwabadde naye ebbanga. Okitegeera, abaana abato. I will never forget that day my sister approached her. Namubuuza oba she's dating Daddy Cameron. In my life, I will never. Namugamba nti ba mikwano, whatever. Guys, stop sending me stupid messages. Mbumunkanga. Webiba nti byali bya mawulire nti twetwagala mawulire. Naye nsobola funa ba interviewer abo ba YouTubers mikwano gyange nenteekawo sister wange nakola interview, but I didn't. We are not looking for likes. Sinti likes zenina kati na akazifuna. Ntoba follow jenina kati na akajifuna. We are not looking for any of those. We are talking about justice. Naye mwabuzibu bwe muyina every time omuntu ayina erinnya muwulira nga ye muntu yekka. So you can't wake up one day and you support a woman gwe mutamanyi. You can't wake up one day and you support a woman abona just because taina sent, just because taina linnya. Actually, muna nsonyiwa wemba nkambuwaddemu, but messages zezo musindika. Me, I'm not scared. Simu abandiisa. And we are talking about someone's life, someone's kids. Abaana abato, omukazi omuto. Okitegeera. Chosen Becky, you are a mother. You know what it means to be a single mother at a young age. At least go okuzemu. You would at least support her. Chosen Becky tabirimu. She has been a family friend for years. Nkomyao saga kongera kobi. Badema muleka unga mulaba muleke. Ngamuloza genda bambi kwekula mulekesha. Mwe mwali mutamanyi kubikola muleke. Kadike namukuteko mtomata muleke. Kampuni ekwata emikolo, ekwata embaga, okwanjula,
mikolo gy'amazaalibwa graduations okuba bifaananyi bantu sekinemu tubikolera ku Stream Live Avenue Makindye emirimu tugikolera ddala mu mbeera entuukirivu etuukiridde tulina ttiimu eri professional ekola byetegeera amazima bw'onootwesiga ojja kukyejjusa nti wali walwawo bulwi kuba 0753 80 28 Nyamusanvu ye Stream Live Avenue. Stream Live Avenue, Stream Live Avenue, 100% production. Hello, say hello. Hello. So guys, ekiriwo Mr. Professor yampise nangamba munange mumpo mwana wange yangu mami mukulu Professor yampise gamba hello yella kakati sembezano nyenyele mukulu Professor yampise nangamba ayagala ku meeting abaana bano for lunch abanyonyole kyali omanya abaana b'ennaku zino munnaye tebaba bamukirako ate biki libadde bamanyidde mugundi ndala kati yangambye ayagala ba meeting for lunch abanyonyole. Guys, so how do you feel? Good. Amugenda ku meeting a professor. Good. Baba Jibo, how do you feel? You're going to meet professor. How do you feel? Good. Mugambe yakagamba kam professor. Twayanziza professor. Professor Mugambe yakagamba. Thank you, Professor. Heather, one word for professor. Thank you, Professor. Oh! Guys, wait on, we are meeting Professor. Agenda kwennyonnyola keri abantu bagenda bagamba bicha. I can't wait. But me, I had never had such a professional man like this one. Fetwa kulanga kalenga sikiwuliranga nakonga ne baba neighbor nga mulabula biba anko nga bajja naye manyo omuntu okusaba meeting moreover for a lunch ate nga twala out agenda tugulire emmere eyo ku kasi farm yange bagita kasi farm eri eyo mpiji nagamba mujja abana nino bannyonnyola ne mbasaba mu butongole